Mugamutya bakadama banange kansumenti muli bulungi njagala kubanyumizako ku story ya mukwano gwange yabadde akajja ku kyeyo story eno egenda kubeera sanyusa ate ng'enyiiza. Nina mukwano gwange yabadde yakajja ku kyeyo amaze omwezi gumu ne weeks 2. Oyo muwala we yajja mu nyumba y'omuwarabu yali agenda kukolera mukadde naye nga mukadde oyo yazaala abaana be bakulu bafumbirwa dda n'abasajja bawasawasa dda. Kati oyo muwala oyatuuka mu nyumba yamalamu omwezi gumu oyo mukadde n'alwala ne bamutwala mu ddwaliro okumukebera ne bagamba amukidinize enfu bali kwagala kidini okumuteekamu. Kati bawalabe bambi obo mukadde ne beeralikira ne bakomayo waka ne bagamba Kadaama omanye ekivudde mu ddwaliro maama waffe mulwadde w'ensigo bali kwagala ensigo mu ddwaliro bamuteekemu naye nga mulwadde. Manyi Kadaama kye yakola? Kadaama yabagamba sorry. Kadaama n'abagamba olaba nange nalwala ensigo ne zinnuma ne banzijjamu ne mateekamu ensigo za mbizi. Right now ensigo zenyina mu gundi yange za mbizi. Kadaama n'abagamba nyina ensigo z'embizi ati nze banteekamu za mbizi. Ne bamubuuza ensigo z'embizi zikola mu muntu n'agamba zikola kasita ebeera ng'emaakinga. Kati n'amubuuza Kadaama n'agamba kati golowooza y'omuntu ogenda agijjawo ey'omuntu omulamu. Kati bali ne bamugamba ensigo tuzigulanga bazigula buguzi. Omuntu ayewaayo n'adonatinga ensigo ne bamusasula. Kadaama n'agamba mpozi mujja kufuna abantu aba naye kati nze Mukama yannyamba ensigo zange z'amaakinga n'ez'embizi era banteekamu ensigo za mbizi sirina nsigo za muntu. Bambi Kadaama n'abeera nga yeeraliikiridde ne bavaawo ne nina mukwano gwange akolera omuwarabu naye bambi boosi we yabadde mulwadde ali mu ddwaliro bali kwagala ensigo. Kati mukwano gwange oyo abawala b'omukadde awo bajja ne bamugamba maama waffe mulwadde naye bali kwetaaga ensigo mu ddwaliro. Omukozi Kadaama n'abagamba mulwadde w'ensigo ng'alabye. Kadaama n'abagamba ati nze nyina ensigo z'embizi banteekamu ensigo z'embizi nange sirina nsigo z'omuntu nange nalwala ne banzijjamu ne banteekamu ya mbizi. Right now sirina ensigo ya muntu mu mubiri gwange nyina ensigo y'embizi. Kati bali ne bamubuuza nti gomaakinga otya n'ensigo y'embizi n'agamba nti nze ensigo yange amaakinga n'embizi ne banteekamu y'embizi. N'abagamba olina ensigo z'embizi kyogamba n'ensigo z'embizi zikola. N'agamba kati Kadaama n'abagamba kati mugenda kufunawo ensigo z'omuntu. Bali ne bamugamba tugenda kufuna omuntu yenna asobola okudonatinga ensigo bamusasule. Kati banange Kadaama oli atidde n'akubira kuba ofiisi era n'addayo n'abalimba ati ndi mulwadde njagala kudda waka biki bambi bamuziza ku ofiisi. Naye tebamuziza ku ofiisi nti mulwadde bambi yeefudde nti mulwadde kubanga boosi we mulwadde w'ensigo ate bali kwagala ensigo. Kati okuva ewaka yabalimbye nti nze nyina ensigo z'embizi. Okitegeera kati bamuzzayo ku ofiisi bali kwagala afune ekiyumba ekirala kiri kyabadde akolamu bambi boosi we mulwadde w'ensigo ate atidde nti bayinza omugjamu ensigo. Kati bambi Saasira Kadaama agenda okujja okukola mu kiyumba ekyo. Saasira Kadaama agenda okujja kukola mu kiyumba ky'omukazi oyo mulwadde w'ensigo oyo. Bali kwagala kudonatinga ensigo ye agenda kwewaayo kudonatinga ensigo ye bagenda musasula sente ezitali ntono sente nga nyingi. Oli yavuddeyo bambi era gwe nagenda kudda mu nyumba y'omukwano be careful. Bambi bakadama mubeere so careful n'ensigo zammwe. Bakadama bali ku ofiisi bakama bamwe bagenda kujja babagule abalala bali be mwavaayo mwalemerwa ne muddayo ku ofiisi kati mugenda funa ebiyumba ebirala naye mubeere so careful. Mukwano gwange yavudde mu kiyumba kye yabalimbye nti mulwadde naye nga si mulwadde yabalimbye bulimbi nti ndi mulwadde kuba yagala kutaasa bulamu bwe okudda ku ofiisi. Okitegeera yabalimbye nti mulwadde takyasobola okukola naye efiisira ddala ne bamuzzaayo naye nga yavuddeyo ng'ali mu kutya kuba boosi we mulwadde w'ensigo bali kwagala ensigo bawala ba boss bali kwagala omuntu agenda kwewaayo adonatinga ensigo bamuwe ssente. So bamikwana bali ku ofiisi bagenda ogula buguzi. Mubeere so careful n'obulamu bwammwe. Ensigo zammwe muzaagale emibiri gyammwe mugyagale mubeere so careful omuntu takulimba nti ngenda kutwala mu ddwaliro bakutreatinga nga toli mulwadde. So be careful. Oyinza okubeera ku ofiisi eyo nga kumbe gwe bagenda kujja kugula. So mubeere so begendereza. Mukwano gwange ye yakibuseemu boosi we yabadde mulwadde w'ensigo nga bagala ensigo kudonatinga naye ye yabagambye nze nyina ensigo z'embizi mu mubiri gwange sirina nsigo za muntu. So bamikwano